Alright, ku Christmas, Bebe Cool yakola live. Live eyo is sparking the debates amongst different people mu Uganda. Olunaku olwaleero beeguddeko ne Muhammad Nsereko ku live ku TikTok live emu ate ebintu tebigenze bulungi. Nsereko naye y'omu ku abadde batera okukola lives n'ayogera ebintu ne biyitira. This time round Bebe Cool yakikoze. Twalayo mu live ye gye yakoze yalumbye Kasimu Nakibinge, yalumbye abataka ba Buganda, we yatukidde ku level evuma abo abagende wa Kyagulanyi okumukyalira n'abatyoboola. Olunaku lwaleero a few minutes ago babadde ku live TikTok live eya Barrister Timo ne beegwako ne Muhammad Nsereko ne beeyuzayuza. Njagala olabe ekibaddeyo. We come back. Uncle Bebe alina okudistinguishinga ebintu bibiri. A business service provider ng'alina taaga ya national carrier. Okay? Yeah. Ne business service provider ng'ali private. So muganda wange Mwami Sali, Bebe Cool is mixing two things. Nti olw'okuba ogenze mu hoteri nga ya government bwe bakuliisa ebiyenje sirika. You understand? In the name of defending a national pride. Obuntegedde olina kyontegeddeko. Ekyokubiri nze kwentuukidde kyabadde ayogerako y'ensonga y'okugamba nti Uganda Airlines oba Rwanda Air n'ennyonyi endala ziibuza emigugu. Baggage okubeera nga tetuukidde ku time at times ennyonyi zonna zikibeera nakyo mu nsi yonna. Kidependinga ku connection time. Oyinza okuba obadde over United States ng'ennyonyi yo wasabye quick connection nga ya ddakiika 15 ya 1 hour n'otuuka nga bali mu check in already. Era bakugamba yes naye omugugu gwo guno tugutrackinga gujja. Naye kiri kyagambye nti 80% emigugu gy'abantu ku nnyonyi emu nti gibula singa tebakyagirinnya. That is not true. And I don't think that is a fair comment. Bwe tuba tuyina ebizibu byaffe tubi addressing ng'ebyaffe nga tetwekwasa balala. Kuba at least bibadde bigambo binaaga nti abatambulirako 80% emigugu gyabwe tegituuka. Ekyo ate basobola nakiwaayiriza Uganda Airlines. Naye ate nga Uganda Airlines kesi z'abantu okubuza emigugu kweziri mpitirivu n'okudala okugyekitunga. Naye ekyo si kyobola ate era nakyo kiteeka ezo na linda ku Barrister Timo sisobola nakiteeka ku nnyonyi kubanga eyebeera part of ground handling. Yawula ebintu bibiri. Ground handling wane wansi abasiva aviation ne ba partners baabwe abatambuza emigugu ebeera service ya kisaawe era bali bagisasulira bagita ground handling. Naye mu kino ogamba nti ennyonyi etambulirako 80% of the people ne babuza emigugu oba ne gitatuukira mu time singa eyo ennyonyi yagwadda kwegamba oba teweetaaga nagiranga eba yagwadda. Naye tukkirize ebintu bibiri. Mwami Sali aleke kulowooza nti buli alinnya ennyonyi eya Uganda Airlines ebukolera favor girinnya. Actually abantu be bakolera Uganda Airlines favor ogirinnya nti olw'okuba it is a national carrier. So yeeyina okulwana ennyo ematize kasitome ono nti emucommunicatingira bulungi. Kasitoma waffe omulungi tubaddewo n'eddire y'ennyonyi buli omu ne bamukubira essimu ne bamuwa message ne email si kwebasa abantu ku kisaawe gwe n'ogamba Timo genda odifendinge kuki nga ne bano ba Uncle Bebe ne bwe bakuba kuyimbira gundi ku mukolo gwa gavumenti bo bayimbira bwerere olw'okuba national carrier because of patriotism. Tebayimbira bwerere waliwo omukolo gwa gavumenti ayina ebyuma wabitwala n'abipangisaayo bwerere n'abiwaayo bwerere naga ku lw'omwoyo gw'eggwanga nze ebyuma byange babitwale Kololo omukulu ajja byogererako ku bwerere. Why do you think
nti ye Barrister Timo n'abalala ba influencer mwabateekawo bo bajje wano bogerere ennyonyi ya Uganda Airlines nga bwekola losses ze reportinga bweta tukiriza flights z'abantu wali ogenzeko mu Uganda Airlines ne bakuwa ticket y'obwerere omusaabaze alinyira bwerere omusaabaze talinyira bwerere bebe kulu njagala akomewo people pay their hard earned money to fly with Uganda Airlines kitegeeza who owes the other the duty of care Uganda Airlines owes them a duty of care kitegeeza they are right to complain vakubino singa time yayogedde mu Kongo singa ovuddeyo n'oyogera kyekimu kakati for example gwoyogedde ku Rwanda Air will anyone blame you nekitegeeza bw'oba wafuna bad experience tojja kugikozesa actually what Timo is doing is to try and bring positive criticism eri abantu bano naye bo tebagimanyiira bo balowooza nti yo Timo mulungi kwogera abalala balungi kulya budget yaabwe ya marketing wano bwe bali batwala abantu eyuko okugulawo ennyonyi simanyi okugulawo oluutu eyo bakwatako ba influencer ne babatwala tebabatwala kitegeeza bayina priority lane people Bebe Cool is just naturally patriotic naye talina kuleeta patriotism agiye agiteekewo as a precursor nti buli omu alina kutambulira ku ekyo he must distinguish golooza lwaki abantu tebakaayana ku bivulu bya Bebe Cool ampuliriza naye ajja why Bebe Cool bwakugamba nze nali wano n'enjogera teyali one time nenkuga lwaki mwagala nnyo nti Bebe Cool bwaganja kujja nyimbe ku kivulu kyo abaawo najja lwaki abantu tebaga nti Bebe Cool mubbi tubu lwaki abantu baga nti Bebe Cool wakisaagaba yeye kafuna sente it is the way he has branded himself he is approachable how come Bebe Cool a national icon and a star in music aliwana defending Uganda Airlines nga head of marketing afuna milioni 38 wa Uganda Airlines tasobola kujja wano ku defending the same gwecho international carrier Bebe Cool yali patriotic kitegeeza Bebe Cool musajja wattu ye avudde akole n'omulimu ogwoli gwalina okukola ogumusasuza kakati kikyengezaako kugamba bano abaana ba Barrister Timo n'abantu abalala they use their platforms to set out their agenda TV zisobola okulaga ng'ennyonyi teyabuuse ne zigamba nti eno NBS kino kyetaddeko bw'ogiwa obulango enkyereta promotion advert if really Uganda Airlines cares nti Timo can attract many people ne bamuwuliriza n'abagitambulirako bamuwuliriza then let them hear him out shovola abantu wabawo ne suggestion box naye sebo otuuka ku airport ng'owa immigration yeebase ku ssaawa 10 mbadde naakazookoka mugira mukyali awo mulayini mukulu ekikusasuza kuvaayo okoneremu abantu visa bayitewo ab'emugugu abantu bokka bennalabye abateebaka ku kisaawe ba URA abo baabo omusolo aba revenue tebabuza kintu tebeebaka tebaloota tekweka tebalumwa nsiri bo babaweera bo babasoba nnyo saawa bina kubanga baagala ssente zo era olumala okuggyako omusuubuzi ssente amuga yitaawo genda abo bo tebeebaka naye ono amuga wajjidde ku Uganda Airlines oba omugugu go simusibe agukwata akasuka bukasusi oli afuwa sigareeti ono ali bwati ne bwati no people pay for a service if Bebe Cool is preaching the principle of patriotism which is true patriotism starts with the service provider a service provider that is hired ne bamuwa omusaala omulungi ennyo to provide a patriotic service n'atagiproviding should not expect Barrister Timo to be patriotic n'asula mu dead space
point made, Honorable. Please, mbaden sawa tubere muka discussion. Sagala tugende ku temperi eya Gundi. You make a point. Unfortunately, enzo kubanga tewaso sekuliza che Nagambi Barrister Timo. Nagambi Barrister Timo that the complaint and the blame is acceptable because accountability is important. Yes, but the question is, how do you do it in such a way that you don't destroy the same brand? Because we spend money as a country to promote that brand. That is where the discussion was. I have never sisobola kugamba nti no so kukiriza nga wabadde wensobi tugibikirire. No, enguzi sikwatagana nayo. Era mu bintu byensobola okugamba kabaani singera yali mwami Jaberi Bidandi Sali nga abadde akutte ku nguzi sali imiridde naye. But I'm going to say this to you, Honorable, ng'omuntu ategeera ebintu ebyobukulembeze n'obufuzi n'ensi nga bwetambula. Okay? We have suffered a lot of destruction of the brand called Uganda since the internet Mosaidien TikTok. We have lost a lot by brand as a country, both from politicians and people who are ignorant about what they don't understand. Of course, plus people who have pain the way they understand things. How about waking up in the morning and start thinking that, okay, Uganda will be there even without me tomorrow. So how do I leave the country? Should I leave it in a shambolic situation just because it was shambolic to me, or should I leave it better for my son tomorrow and my grandson? Okay? So when we are discussing this, the aspect here feyo kujoku blaming ebintu bino. Era chovola mbade njogera ku America. Nenzija nenjogera ku airlines zino Rwanda Air ne Kenya Airways. Ngankugama that even if there is something, there is a better way to do it without destroying the brand. These pages are there. Also, people from Rwanda have pages. They won't just attack their airline like that. These pages are there in Kenya. Also, Kenyans have very strong pages. But they will not just hit Kenya Airways like that because they know they will be destroying their own child. That's why in Gamba, Honorable, ntina akubo uwe akuba wumba. Kubanga at the end of the day, mukazi wo nserekubo mkube bikonde, okumuto obusera gogenda mu ddwaliro, osasule skani, osasule biki, gwe mwenyini gw'otuula, gw'omusitula n'omusitula weeti ng'oswala nti omukubye. So I don't have a problem. Then next issue jemogerako eyogamba nti no, yes, abantu bebasasula emisala bajje bogerere Uganda Airlines. Guys, patriotism we should now start teaching ourselves. Patriotism should begin with you. It should begin with you. Ngabo ogama manager, even you yourself. Nga nawo chimanyi ntino mubere Abu Dhabi, mubere Dubai. Ebintu ebigenda maaso Mwarabu n'omala masagano yogere kintu. Nze njagala nnyo Kagame. Oba kintu kifaanana kita olaba otuuka ku airport. Waliwo enguudo bbiri ezikujja ku airport y'e Rwanda. Bbiri. Naye gwe bakugamba okukwata oluguudo gwe weekwase birimbu n'ogenda obya. Omusajja ateekamu ssente n'asasula Arsenal n'agisasula Visit Rwanda. Okay? A lot of money that President Kagame pays to Arsenal for Visit Rwanda to promote the country. And then you with your okay, right small mind, akatufu ako. Atogenda okuba budget yeyo. Newankubadde oli mutuufu. There's a better way to do it. Era nze sina issue ndala yonna. Issue yange eri nti, let's try and do it in a way nga Uganda Airlines yaffe tetugidestroy nze. Let's call for accountability, but in a better way. That is all. Otherwise, you can be right, you can be this. I want to ask you, respectfully, Timo, just mumpe mweda chike mukuru. As a citizen, okay, I want you to address this as a citizen. Now, omu yaina omukolo negufa, omulala yaina business tia perishables, business ye negwao. You understand what I'm saying? Someone was taking their avocados, had booked space, had paid for it, nebivunda in 3 days. Ataddemu miliyoni ze 22 yazeewoze mu banka, capital waaweddewo, ennyumba ye bagitwala. N'omukyala yabadde agenda okulongoosebwa Honorable gwe nali kulagala. Oyo muleke kuba basobola omuddusa mu ddwaliro eriddako. Okay? I want Mwami Sali to tell me,
what core of the nature of patriotism you want that person to address. Leader, Okay. the fora, you want this person to address their cause through. One, yawandika emails ezisuka munya tebamuddamu. Nakuba amasimu teri akwata toll free line tewali yamuddamu. Where does the burden of patriotism shift? Is it Linda Cattle? Does that burden shift when Sally is speaking? Oba omuntu ono afiiriddwa capital way. And I don't want to figure out nti Sally, when yogerako Sally Moses, is this person that has access maybe to the president, to the minister of works and any other. Wetadde mbigere byolimu mwolowoleza mwotadde buli muntu eyakutte ssente ze mu kikuubo. Mpuliriza sebo. Omuntu eyakutte ssente ze mu kikuubo ng'abaana be babagoba fees taamu ewedde. Omusolo bagumupeeka bw'atuusa ebintu. Yeewoze ewammanerenda n'alekayo ennyumba ye, bizinensi ye eweddewo. Come clean. Thank you very much. Tell me that call to patriotism, Mwami Sali. Now, call to patriotism calls for a lot of thinking in this world, unfortunately, when it comes to technicalities. Okay? Mwami Nsereko ngenda kugamba nti no, 2 days before that flight started, scenario nga tennatandika, government here Dubai yakola kye bayita seeding. Balista Timo, temunnavaayo kubuulira bantu ensonga zino we zaatandikira. Dubai tekyakola seeding yakiviirako ddala ekyenkuba awo tubyagendawo. Ompuliriza saagala bannange tu njagala tu because kati first of all ne Mwami Nsereko kansooke tukkiriziganya ku kintu kino kuba kati tugenze mu reasoning eri ey'ensonga why naye mbadde njagala naawe osooka okkiriziganye nange ku kino ekyokugamba nti okay the blame is right but how to blame ekyo okkiriziganya nange Nsereko. How to blame No one determines how someone blames. Ekyo kyesikanya naawe. The fora of blaming. Just a second, Bebe. Ulira, abantu bonna balina different temperaments depending ku buzibu ki bwafunye. Just a second. Honorable. You roll the dice. Nze kankuwulirize. How to blame? Omanyi akobebe kulu weyawadde atwanukula ayina we yatuyitidde abasiru naye ng'awulira anyiize olwa magnitude ya frustration gye yakoze eki gye yabadde akozesa ekigambo ekyo ngambadde simumanyi kikozesa frustration ne bana babeere na babanjo abalina obulumi gye babeera ndako katono kyogamba Mwami Sali ono gwe mmanyi muganda wange yakozeseza ekigambo nti abantu basiru sikimanyi sikakasa nti yeye yagambe yakyokedde nga simumanyi kukyogera omuntu yenna anaalumba eggwanga lyange ng'alisuula ekyo I will never be shy. I will go straight head on nga kikwatagana na ggwanga lyange bwe linaba linaagwa ekyo sijja kukukweka but put that on the side. Njagala kukkiriziganya njagala kwawukana ne Mwami Nsereko kino because ozze mu mboozi eno we are discussing two different things. Number one, we discussed netugamba nti no I agree on the accountability because what Barrister Timo was doing was accountability. Uganda Airlines should account for the errors. Okay? Now, if you agree that Uganda Airlines should account the error, yes, please ask for that, but can you try and make sure brandi yenyonyi tefa? What do you mean? What do you mean, my brother? Listen, just Mwami Sali, one thing. Teri yagambye nti Uganda Airlines yenyini yagambye we have maintenance problems. Period. Anata brand here. Is it Barrister Timo by Uganda Airlines? Mwami Nsereko. I leave it to you. I know you're used to arguing in parliament, in court, in this. Atenze, I'm not so good at that. I want us to create a factual conversation that can flow. Okay? Let us not do it the usual way of... Just try to understand there's a flow of where this whole thing came from. So you can have your stand. It is okay. Actually, you and I should be teaching people. Whether you're teaching differently, I am okay for you to go against me. After all, I am very used to that.
on this conversation, I agree. You have every right to complain your way, but I have every right to protect my airline. At the end of the day, Uncle. what matters is as long as we can communicate bulungi kakati. But then Saba, going Barista forward, Timo, going forward. But then Saba, at least to get 5 minutes, then he reacts. 5 minutes, then he reacts. To sort of civil conversation, because tulika abantu banji abantu bagala kuwuliriza kuyiga na kuteesa. Akati ngenaku z'omwezi munana ennyonyi ennene Uganda tulina ennyonyi ennene bbiri, waliwo egenda e London, then waliwo ekola route season eziriko Dubai, Nigeria ne Abu Dhabi. Ngenaku z'omwezi munana ennyonyi eyo yagwa e Nigeria nefuna technical issue. Kati ennyonyi eyo enaku z'omwezi munana issues zino eza Dubai is happening at the I must check. nga abiri mu something towards Christmas how. Let's say nga abiri, okay? Mu 18 something how. But jukira nti abantu ababookinga flights zino bazibookinga most especially mu ababeereyo mu bookinga months earlier, okay? To get cheaper rates. To get cheaper rates. Now, the numbers that had been booked for that flight, zali for the big aircraft. That's number one. Kati big aircraft etambula yatulewa in Nigeria. Ne babeera nga orderinga parts. Ate parts ezo teziriyo mu stores. Parts ezo, actually parts z'ennyonyi eyo okumaliriza nga babadde balina zisaba mu production line. Babakolereko ennyonyi ezo, manya parts ezo. Now, enaku z'omwezi munana ennyonyi bw'etuula, already routes zonna zeyali okukola, they can only get a smaller jet. Eri ennyonyi yakatwa abantu 5, okay? Naye jet yali esoboka okufunibwa okukola routes ezo eziddako replacinga y'abantu 150. Kati jukira Barisa Timo wagula daki tiketi. Jukira ogenda kucheckinga in. Bw'olina okugenda, okay? That's number one. Kati tetukyali ku kiri kye natandise nakyo, kati tuli ku how things went conspired. Yeah. Kakati ennyonyi nga baddira basindika ennyonyi, mwe mugamba lwaki tebapangisa ennyonyi, nga baddira basindika ennyonyi endala. Ennyonyi egenda okutuuka mu bbanga lya Dubai nga baakoze seeding nga weather nkyamu. Ennyonyi neegwa Abu Dhabi okuva ekifo ky'okugwa Dubai. Ennyonyi neegwa Abu Dhabi ne balaba ne bagamba bannaye tulinyisa tutya abantu okubajja Dubai okubaleeta Abu Dhabi. Kakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso, nkulayirira nti nno communication ya Barisa Timo n'engeri gy'osobola okukebera essimu yaawo, nkuweereza communication za airport 2. Okay, I hope nchali live nga zaava ku kisaawe ekyo nga bagamba abantu banange mayinza siri mukaya nyimu ebyo. Kakati nga bagamba abantu nti nno mukebere ku nnyonyi zammwe, tulina issue ya weather. Bw'oba onajja abanaakozesa metro, abanaakozesa ki, abanaachekinga in, naye mujje even 4 hours earlier. Okay? So, yes, tukimanyi nti nno ne airline yali badde ewandika. Jukira nakugambye dda nti nno ono atuuse mu Dubai, weather ekyuse olwa seeding abaali kuno abagiraba. Seeding kitegeeza ocreating a scientific way oba technological way, engeri abasajja abawarabu gye bacreatingamu enkuba mu area yaabwe ya Dubai. Ekyo jukira fene Uganda tebakitegedde nti nno bajja kuseedinga. Ennyonyi yagwa Abu Dhabi. Ennyonyi bwegwa Abu Dhabi ne balema okufuna engeri ya connecting okutoola abantu okubajja Dubai okubazza Abu Dhabi. Ennyonyi basindika na nnyonyi nkalu okomawo Entebbe. Kakati ekyokubiri, abantu abaali bacekinze in balinga abantu 9 ku 120.
babagulira emmere ng'era babawa buli kimu. Balista Timondo tweet za airport ozirabye nzikuweereza ozirabye. So kakati bw'obanga ebintu ebyo bibadde happeninga ebiri technical ku ssaawa eyo, two parties are to blame. Kati nze sagana kuzanya blame game ani yali mukyamu ali yali mutuufu kubanga ntambudde bannaye emyaka gye ntambulidde nange kenyini nsobola okugenda ku airport nga sikebedde na internet nga sikebedde na email nga sikebedde message kubanga mbeera mu dduka nagula tiketi namala oba okitegeera. So that's why discussion yange ebadde more to how you execute it. Naye mwami Nsereko wabagamba nti gwina right evuma n'obuuka n'okola kino. Mwami Nsereko nze okugamba nti tubadde bamukwano for quite some time, and you know where I lie. Of course, I'm extremely patriotic to my country, but the most important thing is, as time has gone by, I have grown to understand that there will always be challenges in everything. Don't make things look like as if it is going to be 100% just because you're paying people tax salaries, but they are going to do things. No, they are not going to. That's why it calls for us, our individual effort in involvement in some of these things where we can. And Aten Sereko, you're one of the brightest people that I like about Gereri Abantu. Chintawanya nyo Yesu waliwa NRM no salawo no genda mu middle. Toli ku opposition ofumye Bobby obakoze oti kuba nawe olaba tebalina magezi oli eno muzeeyo mufuddemu olaba ebikyaamu. But as a leader, you know at the end of the day you have to belong somewhere. Where you belong is either ng'oyogera ebintu ebiri obviously in place. Nja kugambayo ka point up nti nno twalinda dda abantu abakola ebintu ebituufu mu offices mu 7 z'abataddemu abasinga baatubula. Kati tekigenda tugaana ffe kugezaako kukola bintu omulala kyatakoze. Nsereko watokoze kintu nga bebe kuli na capability, I'm going to try and do it if it is within my reach. Okay. Rasta muwado wa submission yoni nawe enfreezinzemu nga nkyusa network, but ongambe nti kyenkusanzo nnyonnyola nti Uganda Airlines yasendika tweet okutegeeza bakasitoma baayo. Si Uganda Airlines ekisaawe ky'e Dubai kyaweereza kya communicating in all communication platforms. Nkuweerezaako communications biri a day before or 2 days before. Okay? Nti abazungu b'abantu abatambula abasinga baba batambula bakebera ebintu ebyo byonna. Okay? Kakati n'ennyonyi nazo ne zibeera nga ziri to blame. Okay? Naye nga naffe ng'aba customers bw'oba ogenda okutambula ebyo ebintu obitegera. For example, bwe mba nva wano nga ngenda Entebbe manyi nti no tulina issue ya traffic. So nsooka n'enkebera lwakwati ffe wano kati Uganda twakatandika mu myaka nga 3-5 okuba nti no batusomera traffic ne batusomera weather n'ogifollowinga oba n'okebera ne ku ssimu kati ku Google ez'okulaga red line. Okay? So in a nutshell nga kyentegeeza kiri nti bwe tuba twawudde both issues eno eyogamba nti Barrister Timo yabadde mutuufu okucomplaininga, I agree. But then how? Then ewedde bali ne tujja nti kiki ekyabaddewo ekyaleetedde abasajja okuba nti n'okucommunicatinga tebasobodde. I will not stand in that shoe, but I'll give you a brief of what I understand that conspired. Yes. Barrister Timo, my children were in Dubai on that day. They had been there for 2 weeks. I went to book for them Uganda Airlines to fly in Gayariya Jula. Okay? They were going for that Barimaja to do the Barcelona camp. Okay? Ngendo kubukinga ngenyonyi zakola ki zajjula. Actually net caretaker wawe tebagenda naye because ku nyonyi je nafunako only 2 seats enyonyi ya Fly Dubai. Kakati bwe nfuna Fly Dubai ne schedules nezikola bulungi jukira tebalina caretaker. Okay? Abaana abo bali balina bakomawo bali enyonyi yali ya kuvayo ku saa 8 enyonyi yava saa 11. Okay? Kakati kwa mwaka fana nyinge Uganda we balandi nga bali balina okubeera ne connecting flight. Yali tebalese? Ebe balese.
jukira tebalina caretaker oba ontegeera. So kitegeeza nti nno na ennyonyi endala zonna Barrister Timo waliwo ekintu kye mutayogerako olwo ennyonyi zonna zalina issues temwakyogeddeko zonna zalina issues nimbye Barrister airport yeeyo. Can I take my minutes now, Mwami Sali? Now, Wanye? Okay. I want to agree with Bebe Cool on one thing. Dubai we baya kuyisa communication into waja kuba weather focus ejoku tataganye tambula yenyu. Then it was for the Uganda Airlines nga your service provider to communicate with clients because senga ona lebo kugamba bakugamba ekube genda tonya wabweru ngate go ine motoka nona umalo kitegera nawe motoka ngamati kale no mupira mulwadde oba nizo obutasobola kujja. But tunaba tumaze Barrister, please I want you to take a screenshot of those communications and then was taken off page so that people can see. The communication was not towards the airlines. The communication was being sent to everyone who was going to use the airport. Exactly. Then it means then the aircraft had to send a message was tosobola kuwera kwa assumption nti abantu bakirabye. That's not business, Bebe Cool. But that's understandable. Yeah. The Iran Kugambia, the airline is to blame. That's why calling for accountability is okay. Okay? But it wasn't on an intentional or situation by the way, Barrister Timo growing up to cow. Yeah? Jukire tandi kideringa munana enyonye nene. I agree. Okufuka kanyonye akatono. I agree. But kati kunyonye nene Bebe. Olaba anti fracas teyandi tuse kuchino had communication been done earlier because nave wakate yandi vudeyo. Nalete airport yandi jirese. Communication, I agree with you on the point where a weakness is in communication. But I still come back and tell you, Ntinonze, my reason of being on this live today was to say Barrister Timo Banange. Ensi ya fetu jagare, fena fetu kwate kubintu binonga tubikweka. Mwami Sali kamalirize eyo ku dakiika zange zine 5. One, kyenjize nti Mwami Sali okujjako nga nkuwaayiriza naawe okkaanya n'abantu nti ennyonyi ezzeekola ensobi ez'enjawulo tofa gwenze nja kukkiriza n'okuje nti omwana wo azabba ku kyalo kati ate n'ogaasi ye yekka. Kakati nze njagala nnyo kiri ky'ogambye nti owuwa akuba awumbirira tetwaganya abali wano ffenna nange bwendi mpuliriza munnange tempola twatandika tuwagira promotion y'ennyonyi eno naye ebbanga lyezzeekola ne unimaginable losses and not owing a duty of care to the people kiragira ddala nti gwe mwami Bebe Cool Sali yo anovazirias kada ayagala ennyo ensi yo patriotically okusinga be bakwasa obuvunaanyizibwa era kyova olaba nti this is where we frame the questions. One, whether the argument as to whether it was the airport or the airline that owed the customers a duty of care. The answer is it was the airline that owed its customers a duty of care. Because airport te communicating ila traveler yenna ekyo kiba kirango kyansi. I agree with uliriza nga n'atatambula ajja kifuna. I agree with wabula tugende maaso airline yennyinako obuvunaanyizibwa nze yagiwadde ssente nti munnange customer wange omulungi nkutegeeza olw'okuba nti tuyinayo bad weather under the IATA rules ayina okunkommunicatingira not less than 6 hours before departure cancellation oba n'ekirala. 2, protocols zigamba bwe mba ndi ku kisaawe ayina okumprovidingira bino wammanga. Ekisooka okumprovidingira ekyokulya bwe mba nsukkawo hours bweziti ne bweziti buvunaanyizibwa bwe mba naasulawo okumprovidingira ew'okusula
bw'anaaba anaakansolinga for other days ezisukkawo okuprovidinga alternative flight carrier and onward ticket yange singa mbadde nyina flight connection nti Uganda Airlines ebadde entwala ku nnyonyi tugeze Dubai naye ng'ate Dubai nvaawo ngenda kukozesa carrier endala entwale tugeze United States ate ono n'asazaamu ennaku 3 kyebava bagamba nti airlines all their customers a duty of care. Kakati eno call for patriotism gyoyagala okasuke wa Timo ne bannayuganda abalala abali kuno baagala ennyo ensi yaabwe baagikulaze dda nti by the mere fact nti baaguze tiketi ya Uganda Airlines ne balekawo endala they are patriotic. 2 ne bagigumiikiriza olunaku olwasoose olunaku olwokubiri n'olwokusatu. 3 nesuula bizinensi zaabwe nti nkuwadde example eya Innova Kedo n'avundira awo $22 ennyumba ye ne bagitwala oyo ani ali musasula. Who pays back and compensates for lost business? Kakati kiri kyegamba nti you calling for accountability alone is okay. Buli omu gy'asaba. We are here to call for people to account. We are not here asking for Mwami Sali Bebekul to come and account and give those explanations for and on behalf of Uganda Airlines. Nga ne bw'otunuulira website ya Uganda Airlines ne Twitter handles zaayo tebiriiko kati gwabijjeewa. Kakati Mwami Nsereko. Nedda nzija anti sezinaggwako eddakiika zange nakugumiikiriza naawe noting. Kakati gwe bino byoyogerako gwe byonna byoyogerako ebya airline okubanga bagikanikira gundi spare bamujja gundi munnayuganda omulala yabitegedde ddi gwe wabitegedde kitegezo ina gwe wakubidde simu ye Balista Timo atayina simu ya chief engineer mu Uganda Airlines agenda kumanya ddirwe balina okukyusa natti ye yasasudde ssente ze kumusaabaza. Therefore, kitegeeza gw'oli prive to information munnayuganda omulala gy'atafuna. That means you're taking undue advantage because you have access. Okozesa obumanyi bwo buli omu bw'atasobola kuwakanya nti Bebekulu nti olw'okuba gwe ina access ku bantu ate oyina ne following nnene ogutali musango kuba wagizimba. Bebekulu munnange yayinza otukakkanyiza ku bantu naye ye lwaki Bebekulu abantu tebali wano nga beekyanga nti tasazaamu bivulu bw'agamba nti nyina ekivulu ejjinja. Enkuba bw'eba etonnya avaayo n'agamba etondera abantu baffe bonna. Bakasitoma abange abalungi sisobodde kubaawo kuba enkuba etonnye naye mbawadde Sande eddako nja kubaawo ne tiketi zammwe mukomewo nga bwe mwakomawo tuzibaddize. Ensi kyebuuza nti Bebekulu bw'aba asobola okukola kino lwaki ali kwembase ng'omwana amukonkonya amugaa nti bannaye ngenda kusula bweru tamugaa nti munnayuganda omulungi atuwa omusolo munnange sooka oggyewewogomeko wano. Therefore, that is why you cannot determine the how everyone complains. Kubanga ku simu tebaaliko, ku emails tebaaziweereza bantu, ku website yaabwe tekuli communication. Abantu babiwulira mu ngambo. Business y'omuntu nze Bebekulu nkugamba weeteeke mu business y'omuntu efudde. Waliwo atambulira ku visa ngegwako mu nnaku 5 zaggwako. Omayiro achinku interjecting, you're taking advantage of misleading the listener here. Trying to tell the listener that I am not in agreement. Bebekulu, I think let the choice be to the listener on who is misleading them. At the end of the misleading. No, gwoli mu misleading abantu balowooze nti nze ndisagreeing ne fact ey'okunenya Uganda Airline. That is not true. Kati oyagala bagiwandiikire nga bbaluwa buli omu. Kati tuwe the how. Njagala nkugamba ekintu, whether you want it or not, deep inside yourself you know that it is upon us as Ugandans
to somewhere, somehow promote our country, whether good or bad, but we By doing the right things. You promote it by doing the right things. Let me tell you, you can wish for the best here, abantu okukubira engalo, but you deep inside your heart, you know that it is upon our mandate as Uganda. Just a second, Barrister Timo. Bebe, sinoonya ngalo, kuba sinoonya kalulu. Ati na yo misleading. No. The issue was Uganda Telecom. Ulira Barrister Timo. Ngenda muri faringa ku Uganda Telecom. The same notion Bebe Kulu jali mukogerako is how Uganda Telecom collapsed. Muji protecting ne bweba calls teziyitamu. Today the Ugandan taxpayer yakajibwako anti nkubulira kwandi nsaba Barrister Timo UTL ekyakisuula the same notion yono gyayogera. For you right now, oyinza okweyagala proving out how much information you can know. But there's one thing I want to guide you on. I'm going to tell you this. Don't try to mislead people. 1 minute, baby. You give your views. Yes. Misleading ku kituufu. No. Until very simple. I have a question. When I have one question. Do you think